Ekizimbe ku dduli akalangala Center funga kina abakyala b'embuto bazalira mu n'abakyala bamaze okuzaala n'okulongosebwa kye batadde ku nkenga namba batuuse okudduka mu lula siringi yakyo okwagala okubakuba. Wadudukidde nga abakyala bagenze okuzaala ku ddwaliro lino baddusemu ne basalawo okudda mu bizimbe by'abaana n'abalwadde abalina endwadde ez'enjawulo okwetegula ebiyinza okuddirira. Siringi esse wansi ng'egenda kuyika yonna tutayinza okugwira abakyala abakazaala n'obwana bwabwe tubajjamu tubateeka mu woodi endala newakuba naye n'abalwadde baayo. Woodi eno tubataddemu y'abakyala n'abaana nga naye n'abalwadde baayo ate nga abakyala ennaku zino tulina abakyala bangi abazaala. Mugisha Samuel nga yakulira eddwaliro lino ategeeza nga bali mbweralikivu olw'embeera y'ekizimbe kino gyekirimu olwenyi ategeezezemu kyokka n'ategeeza nga ekizimbe kino bwe kyakaddabirizibwa nga kyamisinsi byesoba mu kadde 10 ng'omulimu tegunnakula mwezi mulamba nga guggiddwako engalo. Bukyanga bakimala okizimba tekinakuweza mwezi tulinze handover yakyo newakubadde ate kizeemu olwatika. Birungi nti bitandise okwatika nga akyali ku site agenda biddamu kati ensamiti oli yagenda n'ebintu byekozesa byagenda ataddemu akozesa sente endala akole ki addemu omulimu. Kyova olaba nga abamu balimiddwa ne kampuni zino kubanga bwe batwala omulimu basaba emirimu nga bajagala naye tebatwala budde kusupervisinga mirimu gyabwe kuba singa yatwala omudde n'asupervisinga emirimu omwana teyali bayita kozesa bibuliti bibisi. Sente z'okuddabiriza ekizimbe kino zaweereddwayo kampuni MTN ekyo ekiwaliza Myukala District Kalangala Sarana Nyanzi n'ategeeza nga batagenda kukkiriza nkola abayinginiya bano olw'engeri gye bakolamu omulimu ogwo. Balina okuteekayo omutima n'abasawo bennyini olwaba bakola ekintu ekyo mubeereewo nga mukola monitoring mubeereewo nga mu eriiso lya gavumenti okusinga okulaga nti baasiize ate ng'ekizimbe kyaguddemu kigenda kubagulira. Ebyo tetuyijja kubikkiriza tulina okukola omulimu nga guli bwe baba basazeewo okukola renovation ebeera renovation ennungi kubanga baba baddaabiriza si kukola bukozi kizimbe kipya. Ssentebe wa disitulikiti Kalangala Willy Lugobi bagambye nti avumidde engeri bayingire gye bakolamu emirimu gyabwe. Kontrakita baffe bagenda ne bajja ne babawa omulimu ne batafaayo ku supervisinga mirimu gyabwe ye nadda e Kampala n'atuula mu SC n'aleka abaana ne bajja ne babeera ku site. Omwana gwe wadde ensawo za seminti 10 n'azimbisa ensawo za seminti 2 ne ensawo 8 n'azibba n'azitunda. Kajiwitwali Kakironde yakusakidde eggulu eno ku Lawukane TV.